bakwera ku SPS Mowire ate n'okuparticipatinga kukuba amasimu n'okutambuza message program yo nanga bweyina okubeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli lumu kola ekyo, naffe no ne tukola ekyo, kyekyo kituyambye nnyo. Nkugambye Paulo yasumba ekkanisa ng'ali mu diaspora. Ngazi supervising ali mu diaspora. So diaspora, kyobula ba diaspora mukole ebintu. Waliwo abantu abakolagana n'empuuga mu diaspora nga mukolagana ne Serunjoji. N'omukazi oyo gwe babbe wa Niko. Waliwo abavubuka abeeyita abagezi, waliwo omuvubuka bamuyita Solomon Nabuyanda. Oye yava nze nawabira ddoyo omusajja Serunjoji naye nga secretariat ensaba bukakafu. Ensaba evidence. Nga zembawo bangamba not substantive. Nemba gamba ne bagenda secretariat yagenda okusituka okugenda e Europe. Nga Serunjoji ne mukazi we kye bakoze diaspora. Era the structures ze bazimbira mu kubanga batwala ebbanga mu structure ezo era ne bazi infiltrating ne bayingira ne mwenu. Omanyi ife bwe tuba tukola deployment mu majenga bakola deployment abantu ababaddewo nga waliwo bebaleeta tebalaba babaddewo kubanga bajja kubabuulira ebintu gundi nga bwe badde etambula mmwe babajjawo ne baleeta bano ne batandikira ku idea zaabwe bwe baba ngobadde olina aba security bwe babajjawo nga bakuleetera tebalabaganako no. Kati oyo mukazi oyo gwe babbe wa Niko oyo gwe bakwata ku kutuba sikaba zeno batwala ono bwatwala oli bwatwala bonoonye diaspora mbimanyi. Waliwo omuvubuka gwe bayita Nabuyanda Solomon, mujjukira omuvubuka mu kwekalakaasa okwa ECOP kuno kwali ku EU bamusiri David n'abaana ba university. Omwana Nabuyanda yasinga okuyogera ennyo alina ekyenyi ekikomeno mumujjukira. Abo Mpuuga be olwavaawo batwegatako okukola chaos eyo abamu ku bo nga baagala kugenda bweru era ekyo kye yateekayo okudduka okufuluma okugenda ebweru w'eggwanga. Baleebe batambuza enjiri ya ngenda kujja namwe tugenda bagogola diaspora tugenda bagogola. Solomon Nabuyanda oyo omusajja oyo simanyi Serunjoji bikoze bitya ali eyo munda kuba ye omutwe buli twamukuba ku mutwe n'agira ali munda eri alwanira munda ngenda kusokolayo neera. Serunjoji ngenda kusokolayo neyo munda gy'oli temujja kutumanyira tuyina ennaku yaffe. Mweno omusaaga mweno revolution ekisooka tewali gwe tutya kubanga Uganda tugiinako kyenkanyi yaffe. Uganda tugiinako siteeke kyenkanyi temulowooza mbuja mwemweka temujja kudambula okuba mbuno mwasoma English. Oluzungu lulimi lwonna ng'olutoolo terulina makulu. Temujja kututiisatiisa mbuno olw'okuba oluzungu simanyi mbuno ebitabo. Zake gwe bagamba mbuno mbu teyasoma simanyi mbuno tamanyi luzungu teyabbye era tebamukkiriza kusembera ku lujjuliro. Mpuuga omuyivu ye yabbye kati temutunyumiza buyivu. Solomon Nabuyanda diaspora senga secretariat yampulira najjabulira nga bannange ne bangamba leeta obukakafu nga bwe mbawaako bagamba not substantive. Bagenda okudduka okugenda e Europe okutaawuluza enkayana zaawo nga nazibawa zikyali nto nga tezinabatuuka yaawo. Mukama abawe omukisa wamma. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kigambo kye kitukuvu okwetikka omusalaba. Mukama tusomesa omusalaba mu linnya lya Yesu. Somesa oyigize batabani bo ne bawalabo mu Kristo Yesu omwana Katonda yenza bina tusabye amiina. Nkimanya amasannyalaze ganatera okugenda essaawa yonna we gagendera we tukoma. Wulira tulese ekitabo kya Luka essula 14 olunyiriri olwabirimu omukaaga n'olwabirimu omusanvu awali okwetikka omusalaba. Yesu yasooka n'annyonnyola mu lunyiriri olwabirimu omukaaga ate lwe lwasooka okunnyonnyola ebiri mu lwabirimu omusanvu. Ebyo Yesu yabikolanga nnyo emirundi mingi ng'ate ekisoose ate kyekinnyonnyola ekigenda okuddako. Olunyiriri olwabirimu omukaaga Yesu yali abasomesa ng'abagamba kuba yali asomesa abantu bangi ebintu bingi nnyo ebyaliwo bw'onoosoma ku lunyiriri olusooka. Yesu n'abalaba ng'oba balinga abaagadde ekigambo ky'ayogedde.
naye nabagamba bwe muba mukisiimye nga mwagala kungoberera okubeera abayigirizwa bange ddala nze omwana ajja kwawukana ne nnyina omuzadde ajja kwawukana n'omwana omuntu ajja kwawukana ne mukazi we gw'ojja okuba omuyigirizwa wange ddala olekayo byonna nate n'owaayo n'obulamu bwo n'otabubala ku lwange nga ku lwange osobola okubuwaayo gwe muyigirizwa wange ddala era olunyiriro olwo oyo omuwala simanyi jjojo simanyi jjolo simanyi jjojo oyo atera okubeera ne kabaata yakyogerako n'agamba mbu abazungu baleeta bayibuli ya divide and rule mbu kubanga bayibuli egamba mbu njawula omwana n'ennyina mbu eyo divide and rule mbu ekyo kyekyayawula Africa mbu abazungu mbu ne batubba bayibuli erina interpretation spiritual interpretation kyova olaba ebbanga lyonna lyemazeewo teriiwo yali asomeseza bayibuli gimalayo buli lunaku ebeera mpya buli lunaku ebeera mpya kubanga kigambo kya Katonda bayibuli egamba kiba kijja buli nkya ekyandikibwa buli lwokisoma kikyuka kiba kirala Yesu ntera nnyo okugereranya revolution ya Yesu revolution yaffe ku ya Yesu nti okwawula omwana n'ennyina okwawula omusajja ne mukazi we okwawula taata ne ani kiriwo kati ne mu revolution yaffe nchogeddeko eri ku flashlight nti mama Fina nga wa NRM nnyo nga n'omusimbi gwonna gwa NRM ayagala NRM ne Museveni n'obulamu bwe bwonna yatuuka ewaka nga abaana be bawagira His Excellency Kyagulanyi ng'abaana bannuubu n'agamba bannange mwami SB4 jangu nkubuli abaana banzigyeko enviri ku mutwe mwami kankubuulira kyate kiki bannange abaana babadde okimanyi abaana nsula n'abaana mu nnyumba naye abaana bonna abaana bawagira Kyagulanyi olowooza mbadde nkimanyi abaana abange ne bawagira ekintu revolution eyawula omwana n'ennyina ekyo Yesu kye yali asomesa ekyo nti Museveni ekisinza omukuba yakwata abavubuka bannuupu naye ng'omwana mulujja waliwo abantu abalina famire ennene n'ebika binene nnyo ng'omwana aliyo omu ng'omwana abaddeyo omu awagira Kyagulanyi ne bamukwata n'ebbere ne bamuba munda n'abula ne bamusalako omutwe swi n'abula famire yonna n'ekyuka yonna ebadde ya banna Museveni yatutira omwana ne tutamuziikanako ye Museveni teyandibadde ye n'atulabye ennaku ekyo kye bayita okwawula omwana n'ennyina si biri ebyammwe bwe mubi-interpretinga no bwe bataakitegeera Yesu n'akomawo wano n'abannyonnyola n'abagamba ekyo kitegeeza weetikka musalaba gwo omusalaba gwo si gwe gwa taatawo tonyumya munnange eddiini ya taata ne maama nno eddiini terina kuba ya taata ne maama erina kuba yiyo erina kuba okukkiriza Katonda tekuba kwa taata na maama tekuba kwa taata na maama olunaku lumu nyina ekintu kye nalowoozaako recently nasisinkana mama Ebeni ne Ebeni nabagamba kuba nze ebyange sibikweka naye twatuuka nga twawukana nga bagamba abamu ku ffe nti okoma wano Ebeni n'akaaba n'agamba nedda bannange muleke eddaddi muleke nze ngende n'eddaddi bannange ne baga okoma wano ng'ebisaanyizo ebirina okuvaawo okudda eri tabirina okoma nga bwe mubeera ku kisaawe nga buli omu olina paasipooti yo buli omu olina visa yo buli omu olina ebiwandiiko byo weeyongereyo ewalala enzikiriza togamba mbu munnange nze ndi wano okuba ndi mu paasipooti ya taata ne maama toyinza kukolera mu paasipooti ya taata ne maama Yesu n'agamba nze no revolution gyendeeta yakwawula mwana n'ennyina kati mu lunyiriri olw'27 n'ababuulira nti mwerekereze byonna weetikeyo on cross omusalaba gwo ongoberere kati bannaffe bannaddiini bo we bakolera obukugu bw'obusalaba ne babwetikka. Oh my God, mbadde nkitegeerera mbadde ngezaako goba time mbadde ngezaako goba budde era mbadde nkisuubira
Mukama bawo omukisa awo betukomye Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire abampera omukisa mugende mwetike emisalaba gyammwe obwo baka tujja bumaliriza enkya kyemmanye enkya tujja kuba tusootinze ekizibu ekyo mukinaaba kiganye paka lwe tunaakimaliriza Mukama abanjagalire Mukama abampera omukisa Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nsabidde batabani bo ne bawala bo bano basisinkane Mukama buli omu alina omusalaba gwe newankubadde tuguyisaako amaaso baguwewula ne gutabeera ogwo Mukama abantu bajja ne batoniya ekifaananyi ky'omusalaba gwe tulina okwetikka ku lulwo era ne batulaga nti omusalaba mu mwaka mulamba ogwetikkamu omulundi gumu ssaawa nga 2 zokka just kugujja wano n'ogutuusa ennakivubu just n'ogujja wano bwoti n'ogutuusa wali awo ebisigadde byonna n'obeera free nedda mbadde njogera ku flashlight nebagamba ekereziya mwetisa obwo obusalaba obwo mumanyi omusalaba oguli mu ekereziya mumanyi ekereziya abanyarwanda bwe bagiwamba ate akati nombadde nsaba kati nzizeemu kubuulira mu linnya lya Yesu Museveni yatta Cipriano Kizito Lwanga ne basikiza ow'ekitiibwa Ssemwogerere alina ekintu ekimutuddeko awulira alinga eyeetisse ekkanisa y'e Rubaga bamwetoolozza abanyarwanda wonna ekereziya tekyatambula eddukanyizibwa abanyarwanda kankubulire bassaabasumba bonna we bali including ssaabasumba Ssemwogerere era naye alinga bwolaba obwakabaka bwonna mu Uganda just kujjakawo mu bantu nga yambadde amatanvu wano naye tasolovinga kintu kyonna ekkanisa institution z'ekkanisa zonna z'ekereziya zonna zijjudde abanyarwanda ebisingawo gendo bisange ku flashlight mulina omusalaba omunene ekereziya okugogola ekereziya mugijjemu abanyarwanda mugijjemu enkola ya dynasty ekereziya tekyakola kubuulira myoyo gy'abantu kubuulira abantu kubasikiza ggulu n'okutaasa omuntu w'omunda n'ow'okungulu wabula ye enkola y'abakulu bano baagala okuwamba eggwanga okulyeddiza bawambye bannaddiini bonna kati batambulira ku ntoli zaabwe ate ne bannaddiini ne bajja bakusesa nti kati tebakyatya Mukama Katonda waabwe batya Museveni bye bakola ebyo Museveni byayagala naye Mukama Katonda waabwe bye yabatuma ate si bye bakola mwana wattu ne twebuuza nti Katonda munafu nnyo bw'atyo okusinga mwami Museveni lwaki mukkiriza okukolera Museveni ate ne mugaana okukolera Mukama Katonda wammwe kye yabatuma okusumba endiga ze naye ate mmwe mukola Museveni byayagala ebyokusaanyaawo endiga za Mukama Katonda awo nno tutuuse mu ggwanga erya Uganda nti obuyinza buwambiddwa bannaddiini bawambiddwa abakulembeze ab'ennono baawambibwa dda kati mu Uganda tewakyali ali seefu kitegeeza nti ffenna awamu tuli mu buwambe era tulina kwerwanako okweggyako enkola y'abasajja bano abaawamba eggwanga lyaffe get ready prophetically get ready for ekyambalo ekyo ekyayingidde mu State House ojja kulaba ekyambalo kyeyagamba nti Museveni bw'agaana ekintu mukikole mu mugema akajenjegula akazinya atanywedde ekereziya eyina ebizibu bayirawe ekintu ekikyasinze okubeera kati dormant mu ggwanga Uganda ye ekereziya zenzikiriza zonna mu ggwanga Uganda as dormant itself tewaliyo makulu naaga ebintu byonna bye bakola ebitambula birina kubanga biyamba Museveni era abakkiriza kyemulina okukola ne mumala musalawo omwezi mulamba ne mugamba tetugenda mu kanisa owerubaga nakubira owennamirembe namugamba munnange ndi wano ayolowooza mbalaba owa wali mu kiwonvu wansi ono owerubaga ani Kayanja nakubirako Kiganda naye Kiganda ayinza okukwata namubuuza kiki ekiri mu kisenyi nti nkugambye tebazze kiki Serwadda nakubirako munne namubuuza owange Lwere ewo kiri kitya nti tebazze owa Odi Kampala nakubirako ow'Ekibuli namugamba muganda wange swala nzibeera mu nzekka bajja kuddamu amagezi namukikola wiiki seezi ne bwebeemu bweti baddamu amagezi
kubanga Museveni atufugira mu bbo enjiri ngenda gibuulira mu nzikiza